بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. tuli basanyufu nnyo okusinkana baganda baffe basisitaazi baffe ab'ebitiibwa mu bitiibwa byammwe eby'enjawulo mu Ramadan. Ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa Ramadan omwaka 1444 hijiriya. Bwe bwali bwe buti ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa Ramadan omwaka ogwokubiri, essaawa bwe ziti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne ttiimu ye yali amaze okutuuka e Badiri era we yasula. Enkya nga 17 lwe tugenda okulwana olutalo lw'e Badiri. Gy'emyaka 1442 egyakayitawo nziramu. Ngenda kusoma mwezi 16 nga leero mwezi gwa Ramadhani nga bwe tuli, naye gwali mwaka gwa kumeka? Gwa kubiri. Essaawa bwe ziti yali atuuse mu ddungu ly'e Badiri, natuukawo walillahi alhamdu. Mirundi nga 8-9 gye nakatuuka e Badiri. Wakati wa Madina ne Badiri distance eringa Kampala Masaka kilometers nga 13-12. Yatuukawo leero n'asulawo ne basajja be bonna bajja eno nga baweddeyo. Ffe tugenda kuddayo kwebaka mu buliri, yasula mu ddungu. Enkeera 17 ne tutunkana obusajja, era musule nga muli bulindala. Enkya tugenda kulwana Badiri. Ako njagadde tukamanye mu byafaayo. Buli lunaku luli mu Ramanzaani kuliko ekyafaayo nti bwe ziti awo Nabbi yali bw'ati sallallahu alaihi wasallam, bwe ziti awo yali bw'ati. Kyakuyiga ki ekiri awo? Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwezi ogwa Ramanzaani yasigala ng'akola emirimu gye egy'amaanyi, teyawummulanga. Yasigala ng'akola emirimu gye egy'okukakaalukana, era agamu amakulu g'okusiiba okuvaayo obulungi kusigala ng'okola emirimu gyo nga bw'obadde okola, so si kwebaka kudda mu esi buli kaseera kwebaka, buli kaseera kwebaka. Agamu ku makulu g'okusiiba tegavaayo. Buli w'osiiba n'osigala ng'okakaalukana, okuluusanya nnyo omubiri ne gubaaninga unwanted fats zonna okusinga okudda mu tulo. Era nze leero munnemeseza okuba kapiira, nandibadde nsambyamu kapiira olwaleero, kubanga bw'osiiba ate n'okuluusanya omubiri gye gukoma okuba nti gufuna emigaso egiri mu kusiiba. Nga sinaakugulawo bibuuzo, nja kubasibirayo obubaka. Nga bwe tudde wano ffenna tulina ekyengera kimu. Buli omu akakasa nti nsoma ddiini ya Busiraamu, teri ayinza bukujjamu. Kasita okifulumya nti nze ndi musajja musiraamu, ndi mukyala musiraamu, kalaasi. Naye ekyo bwe kimala okuyita, kwetaaga okuliikirizibwa n'ebigambo bya Allah buli kaseera. Tokkirizanga wiiki okuyitako nga tolina w'otuddeko, neyobeera 1 hour. Ate tuli bize nnyo. Otuuka jamaani mu nsi omuli abantu abali bize. Nalabako omusajja e Saudi Arabia eyo nga tusoma nga atunda lamp holders zokka, naye nga ali bize, naye nga alina ekitabo kye mu mmotoka ye mawandiika abasoma mu ddalasa, era nga kibeeramu mu dashboard emabega n'ekkalamu ye, naye nga ali bize. Bitrela bipaakinzaawo bifo tefiika, abala sente ku sente, naye era ng'akulaga nti afissa akadde n'avuga emmotoka ye n'agenda ewa seekawe n'atula n'awandiika by'awandise n'addayo mu dduuka ali ng'alina sente, ali bize, alina obudde obwongera ku ddiini. Ffe tulina sente, tetuli bize, tetulina budde butuula kusoma ddiini yaffe. Hatta olaba ne bwe tuba tubuwaddeyo aba mukutakula WhatsApp ati akantu ako tukatunulire n'eriiso ejogi ebitagambika. Tetuli bize, tetulina sente, tetulina budde butuula kuba kwetongera mu ddiini yaffe. Wali abali bize balina sente n'obudde babulina. Kakati
tuli mwezi gwa Ramadan ennaku z'omwezi 16 wakasala yetalawiya mmeka ekyo tokibuuza nze sagala ekyo kikyo nga gwe wakasala yetalawiya mmeka oba munnaffe gwe oli bulungi tolina mazambi oba tolina byakusaba Allah akuwe oyinza okugenda okumaliriza nga tunasala yetalawiya n'emu. Omwezi gwa Ramadan eba peak baba musuubuzi waliwo abasuubuzi abatunda ebitabo ebyo makalaamu abaana nga badda ku masomero tebeebaka kubanga bakasale kakola ssente. Naffe mwezi gwa Ramadan gwe mwezi gwaffe ogw'okuliramu empeera tukuganyirwemu insha Allahu tabaraka wa taala. Oba okusibuluka batadde awo ndabamu ebyokulabula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tukwiza nnyo okutandikira ku ntende kubanga entende erina ekisa kingi ng'etuuse mu mubiri gwaffe okusinga ennaanaasi ezijjudde asidi okusinga emiyembe ebijjudde asidi. Entende eyo yo mu byonna bye tuli ebiri ku nsi yesinga okuba n'ekisa ng'etuuse mu mubiri gwo otandikanga nayo. So sobedde omubiri tegulina kye gukola tewali bya mulimo n'osookayo asidi ne basooka baweereza maani pawe esooka ekuulinga asidi oyo goweereza. Naye entende kyakulya ekina ekisa eri obulamu bwo otandikanga nakyo. Njagala tugende mu bibuuzo kusinziira kadde nga wekabulayo bye tunaba tusobodde okuddamu insha Allah. Naye tugenda mu bibuuzo waliwo question ne situation byanjawulo. Situation kakati awo omusajja wallahi ne tulwana nayasa fulasika ne nyiiga ne mugamba nanziramu ne muddamu n'alyoka akunyumiza ebyali mu kiro ekyo nga bye baasula ne bakubagana. Eyo situation era yeetaaga special handling. Naye twagala question. Naam. Naam Sheikh, ekibuuzo waliwo wano nga bwe nnoonya omukono oguli waggulu onagamba nti alina Mukulu Umar tujja kuwa this order inshallah nga bw'ogambye tugenda kufuna ekibuuzo ekisooka eky'omukono nga kya mukyala ekiddako kisomwe ekiddako kibeere kya mukono nga kya mwami ekiddako Sharifa atusomere ekirala right inshallah. Kale tusoose na kya mukono nga kya mukyala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Jemba rahma. Imamu mbuuza gwe nga imaamu ow'ettutumu abantu abakuuliriza era nga balina emisomo gyo okoze otya okutabaganya abasiraamu abali ku ludda eno n'eno ku baraka Mungu gy'akuwadde ey'okubeera nga osobola okusomesa ne bakuulirizaamu? Ekibuuzo kinene bulala jamaani. Esooka ettutumu siririna naye lwakuba gwe bwotyo bw'okiraba tusa Allah tabaraka wa taala atusaasire. Ekyokubiri tukoze tutya okutabaganya tugezaako okufulumya emisomo egiraga kubanga okutabaganya kitegeeza waliwo bitabudde. Tugezaako okufulumya emisomo egiyambako abantu obutatabuka. Ekyokulabirako bw'oba olina munneeka nga baabawoowa waliwo terminologies ezitakozesebwa saakugana omufumbo tayogera bwatu na munne ebyo military. Bw'oba olina kyomugana nti munaye nga mama hafiswa twali twateesa tensonga bweti ne bwete tugikolanga naye kano bwe kati kano tugezaako fulumya misomo okutabaganya kubanga bw'ogera otabaganya omu ku omu oveewa mpaka wa era mpaka ddi. Kyenyinza okwogera ku nsonga eyo neyanza nnyo nyabo. Ekibuuzo ekisome ekivudde ew'omusajja kigamba nti yawasa omukyala ow'okusatu naye omukyala ono omukyafu era awulira obukyafu bwe tasobola bugumiikiriza nga n'omukwano kyagulina gy'ali mu kaseera kano amute. Nedda ekyobukyafu tekimuteesa kubanga obuyonjo mu kutasabu obuyonjo ze zimu ku nsonga eziri mu kutasabu ezifunibwa tujja kumutendeka. Esooka Allah gwamulondedde agumiikirize. Ekyokubiri obusi bulema nti omukono gwamenyeka teguvaayo tusobola omutereeza mpola mpola olw'ensonga buli w'omuta olw'obukyafu atujjaga ku mwenzi wejjusa ogaye nti kale kiri ekikazi kyange kyali kikyafu naye nga tekitambula
ono agenda kundeetera agalwadde. Ekyobukyafu tekimuteesa, agumiikirize Allah oyo gwe yahuwa. By the way, kye bayita obufumbe waka kwe kumanya ensobi za munno n'ozigumiikiriza, naye n'amanya ezizo n'azigumiikiriza ne tutambula. Gwe buli nsobi gy'omanyi ku munno teeka mu kabada asibawo, naye akwate eke mu kabada asibewo, awo tujja kutambula kuba nti eri atalina. Ng'ojja mugamba nti mukyafu nawe olina ebyo byagumidde, oza gw'oli malayika. Ye nno ffe abasajja ffe tusinga n'obukyafu okunaba lutalo. Naam. Sharifa, wali alina omukono? No, tewali alina mukono naye ninaawe ebyokusoma. Katulabe omwami ono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wabarakatuh. Yenze Haji Kaziwe Kapo. Dini Busiramu etugamba okuyunga oluganda. Tuyina bannyinaffe olumu akutabukako n'akubulako, agenda okuva gy'ava ng'ayina abaana babiri okuzuula ng'abaana basi musiramu ate gy'abeera. Nzikiriza obuzibu omulambulangako y'abaffe bw'aba n'abaana abo najja bandaba nteera ewange n'emidaali gyabwe. Oli kitaawe bwakkiriza nkola ntya seeka? Bwe tuba tuyunga oluganda tebirimu byanzikiriza. Omulyango gw'okuyunga oluganda tiyayogera ku byanzikiriza. Walladhina yasiluuna ma amara Allahu bihi ayyusala. Abo abayunga eŋŋanda Allah ze yalagira okuyunga, so si eŋŋanda ensiraamu. Okuyunga oluganda temulimu bya ddiini. Ffenna nga bwe tudde wano bwe tutyo nga bw'oyogedde, famire ziri Kasavu Kanyama. Osanga Seeka Kiti ng'ali wano yeesala akajegere, ogenda tukakusisita we ng'alisoma ddiini ndala nnyo. Naye alina okugenda omukyalira, n'atwala ne kasukaali, n'asula nayo ne banyumya ebyokusomera edda n'okukima amazzi ku luzzi. Okuyunga oluganda tekuliiko byanzikiriza. Ate buli oba n'oluganda lwo nga wanzikiriza ziri, ate oyo nakuyungayo nnyo omwagazisa eddiini. Oyo togezanga n'ogoba abaana be. Oyo togoba abaana be, wabula gwe kyokola kiri eki kasaba buleete waka ng'ofuna busumisa Al-Fatiha ne swala ne wuzu. Tofayo emidaali bagisigaze, asigale nga Stephen Margaret baligenda okuvaawo nga byo mwebiri. Togoba wabula buli ogendayo mujjukize nti no munnange nno oli mukyala musiraamu, omusajja ono si musiraamu, tebaabawoowa gwe bimujjukiza. Okuyunga oluganda tekuliiko nzikiriza, kyo kiri open. Ate ku batali banzikiriza yaffe kyasukka. Waliwo bannaffe abamu nga mukadde we si musiraamu, oyo ate mu baana bw'abanga maamawo oba taatawo si musiraamu, mu baana bo 8 baalina gwe gwalina okusinga okwagala omusiraamu. Kasita kakutanda n'omuyisanga obusiraamu bwe bulagira, ayinza okukwagala bonna balina abatawa. Lwakuba obuzibu bwe buli tetubayisanga busiraamu bwe bulagira. Kasita aba nga si musiraamu n'omuyisanga obusiraamu bwe bukulagira, kizibu nnyo n'obutakwegattako. Njagala kibuuzo kirala. Sheyi, nafumbirwa nina emyaka 2 era tetubadde na buzibu na mwami wange, naye obuzibu alina emikwano emingi. Abakyala banyumiza ebyobufumbo bwaffe n'obunafu bwange bwonna, ate bwe mugambako nga yeegaana, mpulira mmutamiddwa. Yafumbirwa ku myaka 20 gyekisinga okuba nga gye mituufu, kubanga omwana omuwala bw'asukka emyaka 20 aba takyali muwala, bafuuse mukazi. Kasita gisukka emyaka 20 oba wasa mukyala so si muwala. Omwana omuwala abeera wakati wa 15 n'abiri. Ekyo kimu ekiyakola kirungi nnyo kubanga eddiini yaffe etukubiriza. Ate no bannaye tuli wano tusekana buzezi. Bw'ogenda mu Monake etufuga wano eri mu Bungereza mu Lubiri, n'oyo yakafa juzi babagaba bato 18-19. Gendola Victoria yafumbirwa alina emeeka. Tebakkiriza mu Lubiri mwana kukeerewa wabiri 18-19 bamaze omugaba. Naye akasembayo okufa mu Bungereza yafumbirwa kato. Ate ffe ne tuddaawo nkyanoonya ssente ngule mmoroka, kakati ate malina okuzimbawo apartment awo ate. Kyokka ate eno omubiri gumugamba birala. Kakati omwami musobya.
omwami musobya bassebo ne bannyabo mu bedroom ebibeerayo tebyogerwa oba biteredde oba bikyamye oba bibulamu. Osanga abantu abamu nga binyumiza nnyina omuwemula abinyumiza kitaawe, ezo si mpisa. Wabula tuba twetaagayo omuntu omulala atali relative nga bwe bamasheekhe baffe ab'eddiini gwosobola obigaana atuwa ku magezi, kubanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam babimugambanga, babireetanga ebya bedroom ne babimuteera awo, n'atumya omwami n'atereeza. Naye ogenda ate mbazadde ate onyumiza ono noono mu takisi, ku mirimu, mu saluuni, ebyo biri haramu. Musabireko era omujjukize omugeni nti nno bino biri haramu, tebabyogera, tebabinyumya, byaffe bantu babiri. Naam. Ono ekibuuzo kye kyagala kufaanaganako n'ekyo, naye agamba nti omukyala we yali mulokole n'asiramuka, naye buli kadde akyokya oba akijjanya mukyala we n'ambeemu, era nga kwotadde n'okwekaabya. Agamba nti awulira amutamye kubanga ne ibaada z'ekisenge agamba nti si mulungi ate na mukyafu, asaba ku magezi. Nzitiramu agamba nti omukyala yamuwasa nga si musiraamu n'asiramuka, yali mulokole, naye buli kadde akijjanya mukyala we n'ambeemu. Agamba nti ne mu mbeera ez'ekisenge si mulungi ate n'obukyafu mukyafu, asaba ku magezi. Akola atya eyo situation? Ajja kutuukirira, bamasheekhe bajja muyamba. Erimu ensonga nga nnya ezirimu ezitaga okwetegereza. Okay. Naam. Kibuuzo kikino. Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Amanya nze Namatov Hadija. Nsaba kumanya bwe tuba tusaalira Nabbi, naye ye we yali asaala awo yasaalanga watya? Kati awo just kali mu grammar katono nnyo, kanyukuta kamu ke kakyukamu, kali mu grammar. Ffe tugamba nti assalaamu alayka, mirembe gibeere ku ggwe, oba assalaamu ala nabi. Ye yagamba nti assalaamu alayya, mirembe gibeere nze. Just grammar, kakyukamu kanyukuta kamu, ye kajjawo naye teekawo ye kennyini sallallahu alaihi wasallam. Badde basanyuse nga bamanyi nti obandoza tekasobola kuyitawo, kayitawo assalaamu alayya, emirembe gibeere ku nze, nabbi wa Allah n'abaddu ba Allah balongoofu, wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah. Olite tewali buzibu, ate yabituyigiriza. Njagala ono mwami kasi omulaba nga akuli wano abala kujjako omuzindaalo, wabula njagalayo ekibuuzo kimu kyokka kye mba nzigalawo nakyo. Sharifa? You know. Naam. Salamu alaikum wa rahmatullahi Wa wa alaikum barakatuh. salam. Bampita Leila Kalanzi Kachapizo. Nga nkola ku TV era nkimanyi bulungi nti obusiraamu music haram. Programu yaffe ya music tuzira ne twensansabaga ne tugwa wali. Kyokka mwenzi gyaka sente kendiise eddazini mu omube baana bange namulwa ntya. Kakati bannange n'omutemu atta abantu n'afuna ssente naye akugamba tikati ate nze bw'ŋŋaana nze awenzija akasente akalabirira abantu bange. Omulimu bwe gubeera haramu wadde mwojja ekyokulya gusigala guli kiki? Haramu. Era tukubiriza kimu kutetenkanya kuguvaako. Agaba emirimu yaani gimugwako? Yagaba emirimu nga tonnazaalibwa nti agaba mirimu teginnakwatwako, gikyajjudde. Gwe salawo ogambe nti Allah wange omulimu guno ngulese ku lulo. Twaliko South Africa eyo ne tusinkana bannaffe abamu nga bakuba nsaasi. Naye bwe twayogerako gye bali ne tulaba nga babitegedde, munnaffe omu n'akomawo wano twagenda omusanga nga yafuna omulimu omulala ogw'obuvunaanyizibwa. Agamba nze kasi mwagera nti ensaasi ziri haramu ne mbivaako. Naye ne ŋŋamba e Uganda ntandikiddewa. Ne ŋŋamba nti Allah yagaba emirimu ne nzija ne nnyingira Kampala. Ni kati ne mmoka yange yonna giguze kati empya. Omulimu toyinza tokkizibwa kugamba nti anti mwenzija ekyokulya. Ekyokulya kigaba ye Allah. Waliwo n'abatalina mulimu nga bakifuna
wabula musabe omulimu omulala ate kyolina okumanya buli mulimu wadde gwa halaali era nagwo gulimu haraamu. Ffe tuli bawalimu naye ebya haraamu ebiri mu buwalimu muno obimanyi gwe omuwendo bw'oteegendereza ssente z'oyinza okulya nga za haraamu. Ku muzikiti awo olabawo okubeera imaamu, simanyi wali haraamu nga ku muzikiti. Anti oba oli awo omusajja ajja n'emmoroka ng'akwata ebbaasa erimu emitwalo 3 ng'agikuwa ng'aganja sooka ojje otuuka mu mmoroka mulimu omuwala alina olubuto ng'aganja njagala ompowe n'oyo, njagala kumpoowa n'oyo omukyala. Kati ng'ombuuza taatawo naaluwa ate nze onziza mu ebyo nze ku muzikiti kumpoowa kulu ziriza enkuwa ddasatu za tuwoowa naye age mateka g'okuwoowa amakulu nziriza ssente zange oba nkola kikola kyenjagala n'omugayo ekyo kiri haramu siyinza kukikola kati nno mpa ebbaasa yange. Buli wamu waliwo emirimu egya haramu n'egya halaali. Kuzibiriza na kumira pini na kusaba Allah ateebesa ebyo ebituufu. Ndi musanyufu nnyo okubasinkana, sisobodde kufuna mukisa kubaako kyembasomesaayo naye tubalindiridde ate nga tukoze programu eza weekly programs eza darusu nga tumaze Ramadan okubalabanga nga muze mu darusu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.